Agala muyita Haji yadde mukyala we ye yabadde amwogerako nga Haji. Ate ffenna abasiraamu tukimanyi nti omuntu gwe afuna ekitiibwa kya Haji aba atuuse ku nnyumba ya Mungu. Olutuuka mu kisenge ky'abaana ng'alinnya ddeeka, olulinnya ddeeka nga yeebaka ku mwana muwala we ow'emyaka 14. Ogutali mulundi gumu, ogutali ebiri, egitali esatu, egitali etaano, egitali 10. Wabula olumala byakoze n'atiisatiisa omwana nti wanaayogera oba waligamba omuntu yenna agenda kumutta. Just imagine ng'obigamba muwala wo gw'omaze okukozesa emirundi buli lunaku gw'okozesa kintu kyali constant. Kawala katu kannyabo kalwala, buli lunaku kalwala. Ndi mulwadde. Amawulire ge tufunaga nnaku mutabani wa Haji. Mwana olwavudde ku ebyo embeera yonna akasajja bagututte mu kkomera. Yes, bamaze okutwala mu kkomera. Poliisi nga bulijjo, poliisi ya Uganda yo bwetyo bwekola nga bulijjo, atalinamu ssente tawangula musango. You understand? Poliisi ya Uganda bwetyo bweri. Omukyala bamufutyanse kuvira ddala ku poliisi ba OC. Then after DPP I know sanctioning a file eno genda mu kooti naye yennyini akoze ekintu kye kimu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kansuubire buli omu ali bulungi alhamdulillah. Nange alhamdulillah ndi bulungi era nebaza Allah subhanahu wa ta'ala akyatuwadde ekyengera ky'obulamu nga bangi baatutte era tubasabire kuba olugendo lwe bakutte si lulungi. Bangi abakyali mu malwaliro tubasabire wakitiibwa Allah abasuuse kuba ye muwonya ye musaasiza asinga. Eso olwaleero njagala kwogera ku nsonga nagisanze wano ku TikTok ng'omuntu yenna. Olumu mwekubeko mu mitima, olumu take empathy and take those people's shoes bw'oyogereramu ebyo ebyekisiru. Omukyala Agambye embeera yonna ogirabye, musajja mukulu simanya. It is disheartening nti kikkakkanya obusiraamu nti oli ye Haji. Okitegera ku muntu atali musiraamu atasobola kwasesinga, atasobola kutegeera nti ebusiraamu ng'eddiini bwo butuukirivu oba Islam is perfect. Wabula ffe ababulimu ng'abantu we aren't perfect. Y'ensonga lwaki tukola ensobi. N'ensobi ze tukola obusiraamu bwazigonjoola dda, obusiraamu bwazoogerako dda. So ensobi ejja sigala nsobi bbanga lyonna kuba obusiraamu bwagivumirira bwagyogerako. Naye lwaki nkyogera nti bannaffe abatali basiraamu we balaba ensobi omusiraamu gy'akoze bajambaza busiraamu, which is not okay. Kubanga obusiraamu bwo nga bw'eddiini, obusiraamu bulungi, obusiraamu bwayogera ku nsonga yonna mu bulambu bw'okufu bwayo oba bwazo. Just ffe ng'abantu tulina obunafu bwaffe, buli omu alina obunafu bwe ng'omusiraamu. Lwakuba nti wenkola ekintu nga nze mu bunafu bwange ng'omuntu, omuntu atasobola kufumiitiriza nti obusiraamu n'omuntu ono gundi ono akikoze ye nga ye wabula takikoze nga musiraamu. Oba okitegeera, ye muntu ajja okugamba nti abasiraamu akyambaza abasiraamu, ajja akyambaza abasiraamu, agamba abasiraamu bali bwe bati, abasiraamu bali bwe bati. Naye nga end of the day oba end of it obusiraamu buli perfect, wabula ffe abantu tetuli, oba okategedde. So bano abantu nga Haji ono abeefuula nti bo basiraamu ng'ate ebikola byabwe bigenda vumaganya obusiraamu. Sigamba nti ekikolwa kye kyamujje mu ddiini busiraamu, kubanga Allah musonyiyi era Allah asonyiwa buli dhambi lyonna kasita omwana Adamu omwenenyeza. Allah wakisa asonyiwa buli dhambi lyonna nga mwotadde n'edhambi eryono omusiraamu Haji gwe njogerako. Era Allah ye nannyini buyinza obwenkomeredde okumusonyiwa. Naye ekikolwa kye mu kiti kye nti Haji otuuseko ne ku nnyumba ya Mungu, amazima mufu avumaganya obusiraamu oba yavugamaganyeza obusiraamu. Y'ensonga yange. Ate tekyandibadde ekyo nti kikomye ku ye. Wabula ne wavaayo n'ono yeefuula Seekase Mambo. Yali yeerayiza ku bwa mufti awo emabega.
n'avaayo n'awa reasoning nti oli ku bulamu bwa muwala myaka 14 n'owa reasoning ey'ekisiru n'otandika okugerageranya embuzi simanya n'endiga ku mwana. Oyagala kuŋŋamba nti gwe mu bwongo obwo it is okay gwe nga gwe seeka gwe nga wakedde ku makya n'okozesa abaana bo it is okay mu bwongo obwo. Mwana seeka semmambo muli ba kisiru si kukukakkanya ng'omusiramu munnange naye amazima teebereza audio zino gye zigenda okugenda. Teebereza audio zino gye zigenda okugenda. Nze ekintu ekyo kyannumye sijja kulimba. Omukyala ali maziga, omwana we bamwonoona, taata we yennyini nga yamwonoona. Oli mu batiisatiisa mbu simanya bamuwa akayumba. Omukyala Agambye yeemalirira, Allah by'ayagabya byonna, omukyala mumativu n'ebyo Allah byakyamuwadde. Wabula mumuzeeko mumufutyanka, bakuwadde obusente bakuliisizza tandika okubira omukyala amasimu. Mwana seeka semmambo muvumaganyiza obusiraamu mu bintu eby'ekisiru. Teebereza omuntu atali musiraamu atasobola fumiitiriza mbeera eno gye mutaddewo. Oli akedde ku makya yeebase ku mwana we, maama we akyogeddeko, poliisi emufutyanka eri yonna ba DPP bonna tebaagala sanctioninga fayiro mu lugezigezi, poliisi yennyini kuviira ddala y'ekitende. Omukyala ajja bamutuuzaawo tebamufaako. Akasajja bakasibye, sina kasajja ogusajja bagusibye ogwebase ku muwala waago, we gujjayo gutandise propaganda nti zino ensonga za famire tuziteeseeko. Nsonga za famire wabadde totegeera. Niwebaka ku mwana emirundi 10, omwana gw'ozaala myaka 14. Wallahi abasajja mwana mutuvumaganyiza ebintu eby'ekisiru sijja balimba. Mutuvumaganyiza ebintu eby'ekisiru ebitalina makulu. So nze nganze ekintu ekyo kyannumye ng'omuntu era nkyogeddeko okitegeera. And I'm moving forward. Singa mbadde nina namba yo omukyala obaaya omuntu yenna agirina, it is okay. Share it with me in my inbox mu message. I'm gonna implore oba I'm gonna do any effort gye nsobola omukyala afune lawyer abeere represented mu nsonga eno. Kubanga kyendabye people bano kino kisiru ekyakozesa omwana waakyo kirina emikwano. Bano baseeka semmambo. Olumala obbookyayo nga bakuba obusimu, nga beefuula nti akuwa direction ya ddiini. Mbunze nga seeka semmambo. Gwe nga seeka semmambo kuki? Gwe oba okifiiringa it is okay okwebaka ku muwala wo, genda weebake. Mulekerawo mumanyira abaana b'abantu. Mwana mulekerawo mumanyira abaana b'abantu. Nze sisaagadde kukakkanya ng'omuntu mu bwa seeka. Naye amazima ebintu bye wayogedde bya kisiru. Teebereza gye bigenda okukoma. Bantu bameka bagenda obyogerako. Naye kigenda kudda eri ffe ng'abasiraamu. Mwana kyannaku n'otunuulira Haji nti otuuseeko Allah akusaasidde, otuuseeko ne ku nnyumba ya Mungu, ku Kaaba, ku nnyumba ye, n'okomawo n'okola ebyo eby'ekisiru. Allah tusaasire ya Rabbi. Sawa kitiibwa Allah ffenna atumalire, ffenna atusaasire, atunyweze ya Rabbi, atuwe okumanya n'okutegeera. Okutegeera kyeteetaaga nti wasoma nnyo, teteetaaga nti olina embeera ey'enjawulo. Just imagine singa abadde mwana wo. Just imagine that singa abadde mwana wo. Singa tuli kuki.
Sekase mambo singa tuli kuki. Singa musajja mulala yeebase ku mwana wo style eyo. Kale gwe mu explanation zo ogambye mbu simanya oleese embuzi simanya endiga. Bulamu bwa muntu n'oleeta endiga. N'oleeta embaata simanya mbuzi. So wenvayo nenkugamba nti kugwe maybe kugwe ng'omuntu it is okay gwe okozesa muwala wo. Ojja kuwulira nga nze akuvudde oba ng'ayogedde obubi. Naye you've provoked the same. Ye direction gy'ompadde okukyogera. Kubanga wobanga embeera eriwo si ya kalusaazi ya bulumi gwe nojja mu mbeera ey'ekisiru n'oyogera eby'ekisiru. It explains gwe ng'omuntu ki ky'oli, abantu kye batamanyi, abantu kye batalaba. Oba nfuna bulungi. Mu nsonyiwe bannaaye wenkozesezza olulimi olutali lulungi. Naye it is out of anger, it is out of impatience, I would say. Obugumiikiriza osanga bumpeddeko n'enjogera ebitakwatagana. Naye nsaba mwenna buli asobola olaba video yange eno, push it kuwaba abasobola, tag that woman, tag that lady, munoonya ng'omuntu so that musupportinga wensobola musupportinga. Naye nga nsooka okwetondera buli omu gwenzi ebigambo byange gwe bitasanyudde si mu mbeera ya bubi wabula awo wonna wenkozesezza olulimi oluvoola. Naye nga ensonga yange ebadde mu ngeri